kaseera batuyiiza era nga bingi bize bikyukakyuka mu nkola ey'okuzimba ng'era ceiling empya weeziri mu lufuutifuuti tujja ziyita gypsum ate mu lulimi Oluganda bwe tugezaako kigandawaza tujja batuziyita ceiling ze bakola mu boards oba mu mbaawo. Abazimbi batuyiiza buli kadde ate nga buli kye baleeta tukyagala. N'olwaleero tulina omukulu Bulime Pasha ng'agenda kuba atutwala mu ceiling zino empya ze bakola ze tuyita gypsum mu lulimi olufuutifuuti. Byonna n'ebisingawo awo ye yaba atunnyonnyola bye kikwatako. Esebo tusanyusa okulaba ku programu yaffe n'Akeezimbira. Kale nnyo naye nsanyusa bbala. Gypsum kye kiki? Omulabi waffe yandiyagadde okubimanyaako. Gypsum gye naliisenga ankola empya ey'okudesigninga ennyumba yaffe naddala nga kikwatagana ku nkola ya ceiling. Gypsum zikolebwa mu boards. Boards mwe tukola gypsum ziyitibwa gypsum boards. Kati ezo boards tezikolebwa wano mu Uganda, ziva bweru mu nsi z'Abawarabu kuba wano mu Uganda tetunatandika zikozesa. Kati gypsum ezo oyinza ogikola mu ngeri yonna ey'enjawulo kisinziira ku kifo oba agayinza obba maka, ayinza obba hotel, eriyinza obba ebbaala, ayinza obba boutique kuwa design ey'okuteeka mu kifo kyo. Kati engeri y'okukubamu gypsum ezo tubadde nga tuzimanyi nnyo mu bifo eby'ebbeeyi nga hotels, restaurants ez'ebbeeyi, naye kati twagadde tukiteeke ku mutindo engeri gyeri nkola mpya kijje mu maka gaffe ate tunyumirwe okubeera mu spaces ezo nga olaba wobeera mu nju yo n'ofiiringa ate nga ali mu bifo byeweegombeye ebweru. Kyo kituufu kuba buli azimba ennyumba aba azimbye kuwummula ng'era akaseera kano kennyini twagala okumanya woba otandika okukola ceiling eno osinziira ku ki okugeza obuwanvu bwa ceiling bulina kubeera nga buli butya? Nga okusookera ddala ennyumba yonna yonna eyinza okugendamu eyo ceiling keeba empanvu keeba ennyimpi, naye ekyenkola ennyumba yebanga mpanvu nnyo osobola okusika eyo ceiling n'esemberako ko wansi nsiko okubeera nga eri ku reasonable height. Naye era ennyumba neeba nnyimpi era osobola okukola gypsum design era nga nayo nnyimpi. Design yonna yonna obuwanvu bw'ennyumba yonna tusobola okubukola mu gypsum ceilings. Ali Keezimbira ayina ennyumba ye ewangaliddemu abaana abannenkana bavuddemu naye yandyetaaze enkola eno empya eya ceiling. Wenneesanga nga ceiling otaddemu gypsum board eno ennyumba teyimpawa kyekibuuzo abantu kye basinga okwebuuza. Oteeka mu gypsum board ezo ennyumba teyimpawa lwa nsonga ti ennyumba eyo era eba design gy'oba otaddeko wabula oba totaddeeko ceiling kugimpa naye nga eyo design eyo gy'oba otaddeko just yeyongera kugyayo beauty. Teyimpa ya nnyumba ate tewanvu ya nnyumba naye yo ejjayo beauty kubanga yo design kisinze ennyumba ebanga mpanvu oyinza osooka okukola gypsum board ng'eri plain n'okola flat ng'ogikozesa gypsum then n'olyokozaako design. Naye in most cases ennyumba eba nnyimpi tuteekako design eyo yokka tuteekako design ennyumba ebanga nnyimpi kubanga ate oba tosobola gissa ate n'otaako design kuba kiba kijja kuba kimpimpimu. Kati kyokola oteekako design ng'era design ngeri kati kiba beta nnyo omuntu n'azimba ennyumba ye n'akubako engalama n'agikubako plaster. Ennyumba ebanga nnyimpi kiba beta engalama n'ogikubako plaster. Naye kati ennyumba ebanga mpanvuyirivu nga mpanvumu osobola just okuyiwa engalama gwe n'otayiwako plaster. Ffe ate bwe tujja ne tugikwasagana ne tuteekako flat ceiling nga tukozesa ezo gypsum boards ate era ne tusibako designs zaffe. Kati fumiitiriza omuntu amaze okuzimba ennyumba ye okusereka kuwedde yeetaaga okubeera ng'ayiwa engalama oba gypsum boards ezo osobola ozisiba ne tuzitambula nga ceiling ziri ez'embaawo enkola enkadde gye tubadde tumanyi. Kati ku gypsum boards zino osobola ogiteeka ogisiba mu mbeera yonna. Ennyumba n'ebanga tonnagimaliriza nga tonnagiyiwa ngalama osobola ogiyiwa engalama fine then ate ffe ne tujja ne tugiteekako gypsum sinks nga togiyiyeeko plaster ya ngalama. Naye ennyumba yo nebanga ewedde ng'olwedde wakola kyakomye ku flame yambaawo tannayambazaamu katimba yiwamu nkokoto gypsum board awo etambulirawo nawo nyawo. Tusobola ne baba nga tayiyeemu ngalama eyo gypsum board nayo tusobola ogiteekako kasita abanga amaze osiba embaawo ze nga ziri ku level tusobola ogisiba bulungi. Ekyokubiri spotlights zino ze muteekamu oba obutaala bwe twayitanga obwessappe tebutwala masannyalaze mangi kuba bye bimu ebitutiisa
okubeera nga tukola ebintu bino eby'omutindo oba nina giteekako ng'abagenyi bazze? Si we kiri kuba obutaala tebutwala nnyo masannyalaze kuba buba butono ate era amasannyalaze butwala amasannyalaze nga matono tebutwala nnyo masannyalaze. Watts mmeka wema nkibaze? Actually obwo tebuli mu watts kuba bukozesa LED. Ko tekabaako watts zikaliko naye nga woba ogula mulimu ebika bye biditamininga light y'ekintu. Mulimu eza de tuyitanga eriiso ate tezikuba kyekimu nga zinene zirina pano. Eza pano mulimu ekika ekikuba ennyo n'ekikuba empola naye ate bwe tuba tuteekamu ago amataala tusinziirira ku papasi y'ekifo. Mulimu ebifo ebimu nga byetaaga light nnyingi nnyo ate mulimu ebifo ebimu nga light byetaaga light nga ntonotono. Kati okugezaawo eriba nga bbaala of course light ebeera mu bbaala eba dim teyeetaaga kubanga light nnyingi nnyo eyo eba dim ate kati otujja mu kifo kangeze nga oba restaurant mwetaagamu light nnyingi era wetuba tuchuzinga spotlights ezo tuchuzinga spotlights nga zikuba nnyo okusinziira ku kifo. Ali ku Bukedde TV apulaninga okuteekawo akayimba ke ak'abapangisa oba ennyumba ze ez'abapangisa gwe mwennyini okitugambye nti mwabituleetera okuva mu bifo eby'ebbeeyi tubeere nga tunyumirwa ewaka omupangisa yeetaaga okunyumirwa. Gypsum board ejja mu nnyumba ye? Gypsum board terina weetajja buli wamu egenda ennyumba neeba ntono ennyumba neeba nnene buli wamu tusobola okuteekawo gypsum board. Pozi kyetukola kuchuzinga designs ez'enjawulo ezisuutinga buli kifo kyonna kyonna. Design like ekifo ekitono era tulina designs etukola nga zo zisuutinga mu kifo ekitono era ne zinyumiramu nnyo ate waliwo designs eziba mu kifo ekinene ate ne zinyumiramu nnyo. Designs zino ze mukola zisinziira nti eno ya mudiiro ey'ekisenge yanjawulo oba ey'ekiyungu nabyo biringa tiles nti egenda ku floor si egenda ku kisenge mu nkola ng'eyo? Kati mu nkola ng'eyo mulimu designs nga zo ziri specifically za bisenge naye ate eyo mu kisenge eyo olina engeri gyonzo giri modifyingamu ate neekola mu sitting room naye ate eza bedroom waliwo ziri specifically nga za bedroom kubanga zo oba nga odesigninga gypsum eyo mu kisenge erina engeri gyekkamu ku kisenge nebeera nga ekka ku kitanda kya client. Wayinza oteeka ebintu nga aba perfumes webito ate weyaba ekyo tekisobola kukola mu sitting rooms. Kati mu sitting rooms mo kyetukolamu oba mu living room tusobola okukolamu engeri y'amasa nga tukozesa gypsum boards ezo ne zijjayo ekifo obutakubowa ne kiba nga space yo ejja kunyumira. Osobola oteekamu ebintu nga art pieces kubanga ekifo ekiba kikalu room eba ejja kubowa nti newobeera nga tolina kyokola oba tv teriiko amasanze tegaliiko emisana ngaawo osobola okutuula mu room yokka room neekuwa essanyu era neekuwa n'okwagala ogibeeramu. Gypsum boards zino musobola ozikola mu family tree frames kuba tugambye tusobola oteekawo ebifaananyi ate enkola enkadde tubadde tu preservinga akafo ku kisenge ne tugamba nti ekyo matabi gange ga bifaananyi mu lulimi olufuutifuuti oli kyeyayita family tree ebifaananyi like family tree center ng'ateekawo bifaananyi bye. Gypsum kino gisobola okikola? Gypsum zino tusobola ozikola nga zisobola okubeerako space wayinza oteeka ebifaananyi ate n'otakuba bisumaali mu kisenge. Kati okugeza nga olaba eno television units kati buno bubokisi bwolaba wano eno osobola okuteekamu ebifaananyi byo osobola okuteekamu ebintu nga trophies osobola okuteekamu ebintu nga awards osobola okuteekamu ekintu kyonna katugaze nti nooba wano kyengezaako baga kuba nti wali wajja kubeerawo tv then ate wane wabeerewo ebintu ebirala nga art pieces. Otugambyeko nti gypsum boards zino zigenda mu buli kifo fumitiriza ennyumba y'omupangisa ng'eri 12 ku 12 ceiling nayo ndolaba kyevuga gypsum board eno egendawo era igwera mu sente meka? Gypsum board ezo room ebanga eri 12 ku 12 kati like mainly fe tukolera mu square meters. Buli square meter ya meka? Buli square meters tuyinza ogikola ku mitwalo 6.5. Affordable. Yeno programu Akeezimbira bintu bingi tubitiisa maaso naye ng'ate bisoboka tukyalina omukulu Pasha atutwalako mu nkola eya gypsum boards. Twagala okumanya
gypsum boards zino zikoma kola ceiling zokka na TV unit teriyo kirala kikolebwamu. Gypsum boards zino tezikola TV unit na ceiling byokka, wabula tukola n'ekintu like tukola partitioning obanga olina room nene nga weetaaga ogipartitioningamu okwawuza mu bisenge tukozesa gypsum boards ezo. Era ng'ovudde ku ekyo tusobola okukola nga engeri y'amasa naye nga amasa nga gagendamu era art pieces wezityo ebintu ebya decorations byonza oteeka ku kisenge ekyo ne kiba nga tekiri plain. Singa neetaaga wardrobe oba mwitereka engoye gypsum board tekikola? Oba weetaaga wardrobe tusobola okukozesa gypsum boards. Mpozi ekyawukana nti boards zetukozesa okukola wardrobe zo za mubiri munene okusingako zino ezikola gypsum lwansonga zo ziri ezitereka engoye wardrobe zo zirina okuba nti nga ng'omuko osinga ate ku zino ziri ziba za mubiri nga gwa 12 genayesenga 12mm kuba zino zeze endala tezenkozesa zo ziba za 9mm. Kati mukulu Pasha, omuntu alina ennyumba mu kifo ekitonotono gypsum board eno eyinza mutwalako ssente meka? Kati omuntu alina ennyumba mu kifo ekitono gypsum board zino okuba nazo teweetaaga kubeera na nnyumba oba kalina oba nnyumba nnene, wabula n'ennyumba entonotono osobola okubeera ne gypsum boards zino. Kati okugeza eno ennyumba ya bisenge 3 oyingira munda mweno ennyumba oyinza okulowooza nti nnyini waayo ya spendinga miliyoni nga 2 olwa beauty y'eno ennyumba olwa tekinologi waffe ono aliwo oba gwe twaliyise nga modern technology nga tuvudde ku nkola eri enkadde. Kati gypsum boards zino oyinza ogitya olwa beauty lwayo nolowooza nti nnyini kintu kino ya spendinga ssente nnyingi nnyo naye ate si we kiri, n'omuntu awa wansi asobola okwetuusaako eno beauty ate ku ssente entonotono. Kati okugeza eno ennyumba nga woogiraba eri nga etudde nga fuuti nga 35 naye ogiyingira munda erabika bulungi nnyo nnyo olwa gypsum ceilings zino. Bwe tutyo bwe tutambudde n'omukulu Pasha nga bingi byatutangazizaamu ebikwatagana ku gypsum boards. Katugende mu kuwumulamuko mu kitundu ekyokubiri katukomewo n'ebingi ebigwa muko ery'okuzimba.